from Nakasongo na aliwo. Yibi. Na mesino. Na mesino aliwo. Ujago wake. Sema Mr. President. Na mesino aliaga utaka candidate. Omusajja ono ne sola yo. Musajja ono na mene wakirawo kuba mubala. Flagbera wafe from Namisindwa. Banabena mulumba tujabandula ni deputy president oyo mukulu mweta bweta mukama wange. Wena obwe bawe kwendeseyo mutinde kubaletera mwenda kamu emyaka imwe. Mulongo isai. Everywhere. Buti weneba ngamwira muti Bobi Wine. Kinecho? Bobi. Nalo. Leka pome wa muzinda alo musibwaida. Ai bushaba kaziba yiko bati kamuwomya kaife. Abasada bakubati akutwale lumuwomya rwaimwe. So, Mr. President, tuina omukuluyo avire esironko paha yena ni flagbera waife from Sironko. Awenao kunga wenao bala mbayo mwabi bulala mbala zina walugono mwenda walugono walugono waluwa.
Sebo tukutayo tuenda ino oide kusogano atulali na police president of the republic Uganda impande itukula empyaka bazibu ali mukama president in twasi wana karu atenga twakasinda wo umuntu adusingiza achuza ya rais cyane to buzibu ifebele kumakaro iyo abantu bajya kubiyanga bakaba bakumaruna byo kuronda bagesi ubona mutumba nani so baendinga kudia jiro makono abantu bashamu bachiuza aya babasinga wakubakubaba nize banga kalanga kusi neti marele kudia letters irede okumarabu tuina babango wakada singa omuntu alongo kule tujja kusinga wana akalulu ekibona ndine timu yange ekola ku main tax force mwami walujoliwa mwami menya musubika Farida ono ni vice wange nabandi ujo anawo nije kutale nabandi banjino baliyo timu yange kurungi okunga mbeno twalonda okuva ku magombolola okuva constituencies paka ku level ya village abantu bano bajja kuuma kaloro titwetaaga kuwala waire omuntu kuperubi mbaida tukumira wano kaloro bana twemala tunekobana tunakuma kaloro people power isigaire nganizo wakaranga Chris chairman wa National Unity Platform ma MPs mwami Karuya aida kurogo katonda abe na imwe people power baba president nongera okukuopera nti abantu bona abali wano bamaze okwikiriza okufiirira Uganda yaibwe omubala gw'abatwika ogwa protest vote mubala gwa kujja kunoonya kalulu
kukalonda na kukakuma webakabuzabuza bajja kabanda. Baba President, nawe naawo ndikwenda okwaniriza Secretary General ow'ekibiina kino David Lewis Luwongoya emikono wagulu muwage people power our power balabe bamasigale mu kifo kye kyalimu NUP everywhere balanga wana mutumba muli bakabinyo nnyo mubale okujja mu bungi bwe muti okwaniriza president. Tugenda mu kye bayita protest vote. Muki protest vote ke kalulako okwekalakasa akalulako okola ki? Tugenda kubeera mu kalulako okwekalakasa tusobole okukyusa embeera gye tulimu. Omulimu obudde bugenze n'olwekyo kye bansabye kwanjula abantu abatwegaseko olunaku olwaleero. Bangambye waliwo abantu baffe ababadde oyo omuyalo babadde mu kyenvu naye kati baleera amazima bayingidde National Unity Platform. Bakiikiridwa abazeeyi babiri kambayite banange mukye wano naye abalala almost bajja kujja waliwo abalala abali awo bangi nnyo temugenda kusobola kujja wano mwenna kubanga muli bangi nnyo. Kanfunanga 10 mweka kafunanga 10 abasolaleero naye abantu akyusa ne balala amazima olunaku olwaleero. Musayi, you are very much welcome into the National Unity Platform. Thank you very much for coming. Musayi Baite Munobwa ono yali chairman LC5 wa Iganga district. Ekyo kitegeeza omuntu ali wano w'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo okwegatta ku National Unity Platform. President ali mu kubaniriza mu National Unity Platform. People power. Bano babadde mu kibaasi ne balaba nga kibaasi tekikyalina mipiira, kibaasi tekikyalina ndabirwamu, kibaasi ne driver wakyo talina wakitwala. Kati badduse nga bava mu kibaasi ne bayingira Ambulela. Era olunaku olwaleero bano abakulu bayingidde National Unity Platform. Thank you very much. Mwebale nnyo okuva mu yero okutwegattako. Tubagambye mu kalulu akajja togeza n'okulonda kintu kyonna ekyaki teri kulonda ki kubanga bw'olonda yero ensi oba ogiriddemu ki, bw'olonda loodi ensi oba ogitadde ku ki omutindo. People power. Kale ne bwe muddayo ne mwetuulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamuzeeyi, mwebale nnyo okuyingira National Unity Platform olunaku olwaleero. Batunyooma naye mulaba buli lunaku president ayongera kukola ki? Ebyakabi. Era ffe mission gye tuliko yakuyingira entebe mu ntebe ne tutwala president Kyagulanyi Ssentamu Robert. People power. Our power. Right seat at Deputy President n'abayitira President. Engalo za Deputy President Honorable Nambeshe John Baptist. People power. Our power. Abasoka mulio. Njagala emikono ekigenda kulonda ndi Honorable Robert Kyagulanyi. Uba ekikondo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala kubeebaza ab'Ebukono oba Namutumba okujja mu bungi mwemuti obuwagizi bwamwe newana mungi w'omuntu gwendaba ako kabonero akalaga obwagazi eri President
to have the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwekubireko mu ngalo. Omulimo gwange mutono nnyo mumaze dda kunsanyusa ku lw'okuba eno gye mukoze statement nene nnyo ebyadowonkana wano e Busoga. Government empya in the new Uganda, the President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda kubitereza. Your Excellency, manyi you are hard pressed by time. Njagala njogereyo akatono ako nkomaawo nkuyite oje n'obubaka bwo terekende abantu baffe ab'e Mutumba. Mukube mu ngalo za Honorable Kyagulanyi Robert engalo. Kino ticha bulindo kino kyemulikola muli kusukuma message okwetolola ensi yona mwebalire erala. Olwaleero lunaku lukulu mungane ntabule ennimi dino nayogera Oluganda nakoba Lusoga, nayogera Oluganda nakoba Lusoga, tina ekyo tukole ka mix. Okay, katali ku byuma njagala oteke mu treble otereze microphone eno bulungi. Waine esimu yo nyiga akapesa akaliko recording. We ali ku TikTok oba ku Facebook njagala onyige akapesa aka live. We ali eyo ali mu kulaba live ku account ya muno njagala onyige akapesa aka share. Kubanga wano wetuli twagala buli omu abeere ng'awulira. Babagambye kwata kasheya osheye wetulaga tugenda mugundi obadda network bazijjako President agambye kwata kusheya basokera mukwasa ebyokulwanyisa ng'agenda mu lutabaalo. Muzeeyi genda mu maaso okwase President ebyokulwanyisa ng'agenda mu lutabaalo. DJ our power. Everywhere, and everyone here. We don't want politicians for just being seen. They must be good people with good intention. I'm glad to be together with Kyagulanyi here. When I was still in politics, and save us, and he said, yes, it is never too late, I will come, and he has come.
People power. Otambulirako mu mannya ga Katonda nga tewali kukuyisaamu liiso nti kuba toli kino oba toli kino. Oli wano ku lwa buli muntu yenna ali wano. People's power. People's power. Ku lwa Katonda. Mwakoba nti netuukirizibwa mu Luzungu aye ndikukobanga nange ono nti otabaire nga tukaali tuli mu grade jahansi yali mukulembeze nga swena tukaali tusengererya nitubonaganamu ekituufu nti ekiseera kyalituuka obukulembeze nibuiza era buno bwizire. People's power. People power. Our power. People power. Our power. President yabagambe kushare. People power. Yalinga. Our power. Omanyi buli lunaku tubako kye tuyiga. Tetuli wano kubanga ffe twasookawo. Tuli wano kubanga bamuzeeyi baffe be baatusookawo. Era abaana baffe bagenda kubeera nga weebali kubanga weetuli. Olunaku lwa leero lunaku lwa kitiibwa nnyo. Njagala okwebaza muzeeyi Baite ne ttiimu yonna yonna be muzze nabo. Twagala okubebaza okutuwa amaanyi n'okutuzaamu essuubi. Muze mukiraba okumala ebbanga ddene nga bazadde baffe bano be balwanirira independence balwana n'abazungu ne babagoba ne bateekawo abaana baabwe. Era mu kiseera ekyo nga Uganda ekyafugibwa abazungu bazadde baffe baakaabanga nga balina essuubi nti one day bajja kufugibwa abaana baabwe. Era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'10 omwaka gwa 1962 bamuzeeyi abo baasanyuka baazina amazina abalala baakaba amaziga ag'essanyu nga balaba omuzungu agenda nga balaba bafunye chance okulemberwa abaana baabwe. Balowooza ku olwo olunaku mumpulira bulungi ku olwo olunaku baalina essuubi nti amasanga ag'ebbeeyi gonna agabadde gabano mu Uganda gold embaawo n'ebintu byonna eby'omuwendo ebadde bivangano nga bitwalibwa abakolonalist balina essuubi nti kaakati bigenda kukola kutereeza bulamu bwabwe. Abali awo saagala muntu yenna akyankalanya nga mpa abantu obubaka buno. Saagala muntu yenna ayogeza abantu nga tuwa abantu obubaka buno kubanga eno nsonga nkulu. This is a fight of a generation. N'olw'ensonga eyo abali awo njagala tubeere concentrated. Mumpulira bulungi wano wentunudde. Stop that and let the people concentrate. Kakati bano ono muzeeyi okubeerawo kwe, this is history. Ono muzeeyi n'ab'emyaka gye bonna bonna by'ebyafaayo byaffe. Mu 1962 abaddugavu bannaffe baatekinga over Uganda nefuna independence. Bazadde baffe ne basanyuka abaaliwo. Naye essanyu eryo teryalwawo kubanga waayitawo emyaka mitono nnyo 1966 okulwanagana ne kuddamu okutemula ne kuddamu nga ku luno abatta abantu tebaali bazungu baali baddugavu bannaffe. Era enfuga bwetyo negenda mu maaso all through Idi Amin rule, all through Obote rule,
waliwo obukulembeze obulungi yes, waliwo enkulaakulana yes, naye waliwo okunyigirizibwa. Era bazadde baffe nga bali mu myaka gyaffe bakuŋŋaana oluvannyuma lw'okulonda mu 1980 nga tewali bwenkanya okutta abantu ne kuddamu. Museveni n'akonvinsinga bano bamuzeeyi ne bagenda mu nsiko ne bamalayo emyaka 5 ne batandika olutalo lwagenda okuggwa nga bannayuganda 50,000 half a million batiddwa. Nene wankubadde abo abantu baafa newankubadde waliwo okubonaabona okw'amaanyi bamuzeeyi baffe abo bakigumira bagumiikiriza ne bagamba every kind of sacrifice is worth it. Ne bwe tubonaabona tutya kasita tuba nga tutuuka mu Uganda gye balowooza nti Uganda empya. Kubanga teno Museveni bwe yali myaka gyange yajja n'abagamba nti baleese 10-point program ng'ekyasooka ku ekyo gye democracy, kwe kuleka abantu balondewo abantu be baagala, kwe kussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu human rights n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Babasuubiza enkulaakulana, babasuubiza okukyusa mu byenfuna by'eggwanga, babasuubiza obulamu obusingako. Era mu 1986 nalina emyaka 4 bangi kumwe mwali temunnaba kuzaalibwa. Ng'oweza emyaka 4 n'okugenda waggulu. Ekiraba bangi kumwe mwali temunnaba kuzaalibwa, naye sacrifice yali egivingiddwa era byatandika bulungi naye ne biddamu ne bifuuka bwe bityo. Kati wayiseewo emyaka 40 bukyangamisa Museveni atwala eggwanga lyaffe. Wayiseewo emyaka 40 naffe bwe twali nga bato nga tusoma ku Jinja, nga tusoma ku Owen Falls Dam, nga tusoma ku sugar production, nga tusoma ku tourism. Ebyo byonna bwe mpita eno ndaba kisiikirize. I see the shadow of that dream. Bw'oyita mu Busoga oba toli mugumu, bw'oba omanyi greatness oba ekitiibwa kya Busoga bwe kyali osobola okukaaba. Mwenna mwalaba ku mawulire nga General Museveni yali ku Lwale nga ayise muno mu Busoga ne yeewuunya n'agamba bano abantu babeerawo batya mu bwavu buno. Byonna bigenze byononoka bwe bityo wano mu Busoga we wali abaana abato ab'obuwala abakyasinze okuzaala nga tebannaba kwetuuka. Mbadde wali bugweri nga ngamba abantu nti bwe twali bato ne bw'oba ogenze Kenya nga bw'oyogera ku Uganda mukiina ne mu luyimba lwa Busoga mukiina kubanga kyaliwo history eyo mukyamuyimba nako. Titosobola kutuuka Uganda n'ofiiringa nti otuukidde ddala nga totuuseeko Busoga, nga totuuseeko Jinja, kubanga buli kimu kyalinga ku Busoga. Nga boogera source of the river Nile kitegeeza ki? Bwe boogera the biggest sugar production area kitegeeza ki? Bwe boogera ku industrial area kitegeeza ki? Amasannyalaze gavaawa. Naye oluvannyuma lw'emyaka 4 bw'obuuza abantu obwavu businga wa? Abaana bato abawala bakyasinze okuzaala nga bato basinga wa? Abantu baffe abakyasinze obwavu bavaawa? Abantu baffe ababonaabona n'envunza bavaawa? Ekyo kigenda kugenda mu maaso paka ddi? So ndi wano olunaku lwa leero baganda bange, sizze wano kubajjukiza nnaku yammwe. Tumaze ebbanga ddene nga tulaga abantu ebizibu bye balimu. By now buli omu amanyi ekizibu kyalimu, so sigenda kudda wano kubabuulira ku bizibu. Mweno campaign tukube okulaba nga twogera nammwe nga bekwasa COVID ati tewali COVID. Bazze nga baggala amakubo nga tebaagala tuyite mu bibuga kuba tebaagala tutuuke ku bantu. Nebeerabidde nti abantu b'e Busoga baabaavu bazenne mu bibuga tebakyalimu, kati eno mu byalo gye tubasanga laba bwe tuli wano. Manyi nti okumala ebbanga ddene twali tweyanjula gye muli, si kyalina beeyanjulira. 2021 saafuna mukisa gubatuukako kwogera kuba kampeyini, naye mwatulonda era ne tuwangula Museveni wano mu Busoga wadde babba obululu bwaffe.
So ku mulundi guno baganda bange, ku mulundi guno sizze kuba kampeni kuba mwannonda dda, sizze kubasaba bululu kubanga mwabumpa dda, wabula nzize okubalaga bwe munaatuteeka mu buyinza tugenda kukola ki. Tumaze ebbanga ddene nga tubawulira babeera ku TV ne bagamba okay mwagala Kyagulanyi oba mulayika mwagala lwakuba muyimbi, mulayika mwagala lwakuba muvubuka munnammwe, kirayika mwagala lwakuba wa ghetto nga mmwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Baganda bange njagatuuliziganye missioni esinga obukulu kyensinga okwagala kwe kumakinga sure nti buli azze wano n'abo abatulaba ku mikutu kyovolama magambe musharinge buno obubaka buli omu abeere agent. Njagala mumanye kiki kye tulwanirira. Bwe njogera ku Uganda empya efaanana etya? Twakoze ekiwandiiko kya manifesto oba promise yaffe oba ekisuubizo kyaffe ekiri abantu b'e Uganda, ekiri eri abantu ba Busoga. Ne ku mulundi guno kubanga tewali budde bungi saba munzikirize mbifunze nga mbifunza ku kitundu kino kyennyini. Omanye omugenzi Basudde agenda n'agamba osobola okukola ekintu ng'oyagala kubonyabonya muntu naye ate ne wekanga ng'omuyambi buyambi. Bagaddewo amakubo ne batwobera okuyita mu makubo amanene ne batusindika mu makubo amabi nga balowooza batubonyabonya, kumbe bandaga omulimu gwange n'abannange we guli. Era mwongere okutubonyabonya nga mutusindika ewali abantu abali obubi kubanga betwalaba betuze okukolako. Okuba Monday ntambula mu Busoga naye ovaayo ku makya n'akasuuti ko nga kanyirira, otambulira eddakiika 30 nga wena ofaanana ng'enfuufu. Ezo z'enguudo z'omu Busoga. Tuyise ku luguudo olutulese wano ne baŋŋamba olwo oluguudo oluleeta Kwasisi Namuganza. Lwaki? Mujjukira bulungi nnyo nti baminisita n'abakungu mu gavumenti ya Museveni bakomplaininga ti amakubo gaffe mabi, n'abagamba temufaayo tugule emmotoka ennene ezisobola amakubo ago. Njagala okubakakasa baganda bange, njagala okubakakasa nze ali wano yenze Ngobi ndi mwana waimwe. Njagala okubakakasa nti ebintu ebimu bye tugenda okukola okukyusa embeera ya Busoga kwe kukyusa amakubo gonna ag'omu Busoga. Kino kye mbagamba si kiroota buloosi kisoboka. Era nabagambye oyinza okubuuza Bobi Wine yazze n'abagamba agenda kola amakubo gonna, sente zigenda kuvaawa. Bana empya diriwo. Esente ezandikoze amakubo, esente zandizimbye amalwaliro, esente zandikobeze bino ebintu byonna zibbibwa bubbibwa. Mumanyi fenga National Unity Platform bwe tutunuulira obubbi, bwe tutunuulira obuli bw'enguzi, ne bw'oba ng'oli kyali wange, ne bw'oba wa kitiibwa otya, ne bw'oba w'amaanyi otya, n'okwata omukono gwo mu ssente z'omuomusolo, omukono ogwo gye gusigala n'ensingo nga ngiteekayo. Njagala mumanye nti buli mwaka abo bwe mulaba n'amasuuti, abo bwe mulaba mu offices, buli mwaka Uganda efiibwa trillioni 10. Wulira, si milioni 10, si bilioni 10, si bilioni 10, trillioni 10. Kati bilioni erimu milioni 10, trillioni erimu bilioni 10. Ekitegeeza batubbako bilioni omutwalo gumu. Oba muntegeera? Ezo sente baganda bange, ezo sente bwe tuba tumaze kukwata bano ababbi abazibba nga tezina we ziyita, ezo sente zokka wano mu Uganda ng'oteddeko bino ebiguudo byaffe byonna ebibi tubibaala ku road network. Enguudo za Uganda zonna bw'oba ozibaliridde eziriwo kati zimalawo kilomita 360. Bw'oba obaliridde trillioni 10, ezo sente ziddibwa singa tuzikwata zokka zisobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Bino byembagamba si birooto. Kambabuulire, waliwo omusajja gwe bayita Ibrahim Traore
Burkina Faso yakamala emyaka 3 mu buyinza ebintu ebyo byonna bikoze baboyi nsobola bikola. Kuliriza tewetaaga katika mbabulire Uganda kyetaaga tewetaaga kubeera profesa okola ebintu bino. Tewetaaga kubeera profesa okumanya nti n'oluguudo balukoze bubi n'oluguudo balukoze bulungi. Wetaaga kubeera na mutima gwa nsi yo, wetaaga kwagala nsi yo, wetaaga kwagala munnansi. Ekyennaku ti abantu abatufuga tebaagala Uganda, nowanda batugamba dda nti si bannayuganda. Kakati nze bondaba kati bana oningirira buti oli kubona kolasi nze bwe mulaba wano njagala mundabe nga mulaba luguudo. Ate ezo enguudo zigenda kukolebwa ng'emirimu egisinga gikolebwa baana baffe wano. Tusomeseza ba engineer, tusomeseza abaana. Ate n'emirimu emirala gyetaaga maanyi, muli bato muyina amaanyi, mugenda kufuna emirimu ku project ez'eggwanga. Kati ng'ovudde ku by'entambula kuba bannange tukkiriziganye, singa enguudo zino zonna nkole, singa emirimu gisinga weegiri. Buli we bakoze oluguudo olaba nga abannansi batandikirawo okukulaakulanyawo. Abaana ba Busoga bangi nnyo abali ebweru, abali mu bubugabuga, abali ne Kampala, kubanga ewaabwe baafuulayo kyalo. Abaana b'e Busoga sigenda basuubiza nti ngenda bakwata mbatwale mu kibuga. Nedda, ngenda kukwata ekibuga nkireete Busoga. Ekyo twakyogeddeko era njagala nkiddemu nti ensi bw'eba eri planned well mu 2025 lwaki tulina ka capital city kamu? Kenya aina Nairobi, aina Nakuru, aina Mombasa. Tusobola okubeera ne regional capital cities wano. Kampala bw'ebeera administrative capital oba business capital, lwaki tetulina industrial capital wano mu Busoga? Jinja lwaki ekola edda mabega mu kifo ky'okulanga edda maaso? So ekyo kigenda kukolebwako baganda bange. Twabagamba dda era tuddamu okukibagamba bassebo ne bannyabo nti ffe bwe tunaaba tuyingidde mu buyinza bwe tujja okuba nga tukola tubikola ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Emyaka gyaffe gitulaga nti tukyaliwo nnyo. Bwe tunakola ebyekisiru tujja kuswala, bwe tunakola ebyakabi tujja kufuna ekitiibwa. Abantu abatufuga olwedde bali mu history. Olwedde ne bw'omubuuza tuli mwaka ki ajja kugamba tuli mu 1925. So njagala okubasuubiza baganda bange nti ensonga erese obwavu mu Busoga teri emu wabula bigatta. Bw'olaba oluguudo nga terusobola kuyitikako abantu babandoningawo, enguudo zino bazireka ne batazikola kubanga mwagala mukyawe wammwe basobole okutwala ettaka lyammwe ku bwereere oba ku ssente entono. Tuze tukibagambako ekintu eky'obwavu. Obwavu okulaba nti ekyali kibawa ssente mukomplaininze ku bikajjo, ng'Abaganda bakomplaininze ku mmwanyi, ng'Abagisu bakomplaininze ku mmwanyi, ng'abantu b'omu East Nile bakomplaininga ku tobacco, ng'ab'omu Far East bakomplaininga ku cotton n'ebirala. Buli kyabugagga ekyali kireeta ssente bakibajjako. Tuwuliziganye nze ndi wano ku lwa National Unity Platform okubasuubiza nti bwe tutwala obuyinza economy egenda kuba econtrollingibwa bannansi. Omugwira si agenda okuba nga afuga ensi, bainvesita tubawerokaminga, naye omunnauganda yalina okontrolinga ebbeeyi y'ebirime bye. Kikyamu nnyo okugamba nti Abasoga bagenda kulima ebikajjo bakole buli kimu, naye wetuuka okutunda tebakkirizibwa bitunda. Omugwira yalina okufuna license, oba abeetoolodde gavumenti balina okufuna license ebitunda. Kisoboka kitya nti akabanga katono akayise tani y'ebikajjo yali ku mitwalo 25 ate nga naye layisi kakati bagisaze eri ku mitwalo 9 oba 10? So njagala okubasuubiza baganda bange nti ekonomi yammwe tugenda gikwata tugibakwase mu ngalo zammwe 5.
eberenge ekolera mmwe tetugenda koma ku bikajjo byokka tumanya abangi kumwe mulima muwogo naye temulina kontra ku bbeeyi webale nnyo webalire dase kati mumpulize ne kino ate kino kikulu tetuli omuceere eno ettaka lya Busoga 50% half y'ettaka lya Busoga lya Bibali naye oŋŋamba otya nti ogenda kugoba abantu mu bisenyi baleme kulimayo muwogo nga tobayigiriza ngeri gyakulimira mu bisenyi ebyo nga tebyononese omuceere bagulima ku lusozi kati ndi wano bategeeza nti gavumenti yaffe ejja kuba ebayamba okolera mu bibali byammwe nga mukolerayo mu mbeera ekuma obutonde bw'ensi so si kubagobaganyayo. That is a promise for us. That is a promise that we are going to deliver to you. Tuze twogera ku byenjigiriza olwedde twabagambye dda nti abaana balina kusomera bwereere kuva ku nasale paka ku P7 naye si bino ebyokusomera obwereere kuba mu gavumenti ya Museveni omwana bw'asomera obwereere mazima aba asomedde bwereere kubanga abasomesa tebabeerayo omwana talya ku ssomero twagala tutereze byenjigiriza omwana si kusoma busomi ku bwereere naye ng'abasomesa babeerayo kubanga abasomesa tugenda batereza nga tubasasula bulungi tetugenda komaawo nzize nkibagambako era njagala mukimanye nammwe abali wano nti mu gavumenti yaffe empya abaana bajja kubeera n'enkola erya kusomera ate nga tekyetaaga ssente nnyingi ffe twasomera ng'omwana anywa ekikopo ky'obuugi nga bataddemu ne ku mata omwana okuva ku P1 paka P7 bw'abanga alya eggi limu lyokka n'ekikopo ky'obuugi ako kantu katono nnyo naye omwana bw'abanga alya eggi ly'enkoko limu n'ekikopo ky'obuugi omwana oyo ajja kwagala okusoma omwana oyo ajja kunyumirwa okusoma tubasuubiza nti gavumenti yaffe ejja kuteekawo feeding program eyo kitegeeza nti gavumenti ejja kubanga epromotinga okulunda mummwe mu bakyala especially nti gwe osobola okubeera ng'olina essomero erya gavumenti lyoliisa amagi kitegeeza ebyobulunzi bigenda kubeera promoted ebyenfuna biterere mu maka naye ate ne byenjigiriza biterere ekyo kintu kitono nnyo ekyo kintu tugenda kukikola sigenda kwogera kusoma kwa university naye wedde nako twabasuubiza tikyali kibaddeyo era kigenda kuddawo ng'omwana wo otoba kumuyisa mu secondary naye omwana wo bw'abeera mugezi mu abaana abasoma bw'obeera mugezi nga toyagala okusoma n'oyita kasita ogenda ku university ng'oyise bulungi okusoma kugenda kubeera kwa bwereere kubanga ezo ssente weeziri ate nekino kakibagambe njagala mumpulirize bulungi nnyo tugenda kuba tetusomesa busomesa baana bagende banoonye emirimu nedda tugenda kuba tutraininga ba job creators tetugenda kutraininga banoonya mirimu tugenda kutraininga n'abatondawo emirimu febe tuba tusoma mu education system yaffe tetugenda kubanga tusomesa academics zokka tukusomesa baloya bokka ba engineer no musomero tugenda kubeerayo ne A's nya obaze tuyita kwadro A esooka ya academics tubafulumize baloya ba professor n'abalala eyokubiri egenda kubeera ya athletics mu masomero gaffe tugenda kupromotinga ebyemizannyo si buli mwana agenda mu ssomero nti aba mugezi nnyo mu bino ebyokusomesa naye tulina abaana nga balina talanta zaabwe bwe tukitandikira ku masomero baganda bange mu generation yaffe ku mulembe gwaffe mugenda kufuna webale maama ku mulembe gwaffe mugenda kufuna ba Ronaldo nga bava mu masomero nga batrainingibwa mu masomero nze ntambudde ensi yonna nkirabyeko bwegenda n'obuuza Messi yasoma ki tajja bikubuulira naye emirimu egimuvaako ne ssente zaavaako nyingi nnyo mu abannayuganda bw'obozza emabega mu DNA yaffe mu jinsi zaffe tuli talented ku mulembe gwa Amini singa yasigalako twandirese ne World Cup we twasingira okufuna ba champion ba Akibua bali ku mulembe gwa Amini ba John Mugabe bali ku mulembe gwa Amini
bonna bali ku mulembe gwa Lwaki? Kubanga mu byenjigiriza bali ba promotingiramu ne athletics ne sports. So future ya Uganda tegenda kubeera yaba Kagezi Munyoboka ba mu class wabula bw'oba talented essomero kijja egenda kubeera government policy essomero li promoting talents ezo. Era tujja kuba nga government nga tuleta ne bakochi nga tubaguleyo mawanga g'ebweru nga bazze kusomesa abaana kutraining abaana mu masomero gaffe. Eyokusatu egenda kubeera ya arts. Nze mundaba nze ndi artist ate ndi wakabi. Mumanyi qualification gye nasooka okusoma e Makerere, nasooka kusoma music, dance and drama. Era nembuuka abantu bangi nnyo baali banyooma music, dance and drama. Naye ng'ensi etambulira ku music, dance and drama. Kakati saagala music, dance and drama. Sagala arts, okuwandiika, okutontoma, okuzanya comedy nga Swengere, okuzina amazina n'ebyo byonna tekigenda kubeera kivumu. Tugenda kipromotinga, tumekinge sure amufuna aba Bobi Wine bangi. Kubanga era tumanyi ti wano tuli artistically talented. Ne abaana tebabawawula. Obasanga bambi nga bali talented. Era nga balaba Museveni bakuŋŋaanya nga bangi nnyo nga bayimba bulungi bazina bulungi bali talented naye nga wano kibulamu. Kati tetwagala okukola mu Uganda yaffe empya esembayo ya agriculture. Njaga tujjeyo eno enjogera egamba ng'omulimi ne bakujerega oyo omulimi. Man, twagala omulimi abeere ng'avimba. Twagala obulimi tubuteekemu art, tubuteekemu science. Nze ntambudde amawanga ogenda Amsterdam. Omugaga owakabaja, hey man, that guy is rich. I think he's a farmer. Oyo nga mugaga alabika mulimi. Twagala okikomyawo. Tutegere ettaka lyaffe ng'okuva mu ssomero ng'ostadinga ettaka lyo. Omwana twagala agenda okuva mu P7 ng'alina ky'amanyi ng'alina ne ky'asobola okwekolera. Omwana nga buli level oba ova essomero olivuddemu mu P7 ng'olina ky'osobola okwekolera, oba olivuddemu mu senior 4 ng'olina ky'osobola okwekolera, oba senior 6 ng'olina ky'osobola okwekolera. Kati abaana baffe bava ku university ng'alina degree nga tamanyi yadde kukola mugaati. So we are going to change that. Gana mawanga ga Singapore, ga Taiwan, gonna gakyuse kubanga gabadde n'abakulembeze abalidde. Njagala okubasuubiza olunaku lwa leero nti bwe munatuwa omukisa ne tubeera gavumenti ya Uganda eddako tugenda kufuba n'okufuba kwonna okumekenga sure nti tweroveetinga amalwaliro amanene. Abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasulwa mu budde. Abasawo